ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katukuza ene waffe Uganda muganda ngebetu tukikuba idono oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings idono follow like ene waffe Uganda agana okwogera Becky ninga olumu ayogeramu ayinza okuyita baby bwatyo n'asirika leero ayogera ekigambo kimu n'asirika lumu naliko ku beat Becky ekiro nempulira nga ono omwami agaba eddagala kawandula ng'agamba nti nno omwana waba tayogera ng'aluddewo okwogera okwata olubugo olukadde n'ogattako n'akayika agonja naye kirala saakiwulira omwana yali akaaba kirala saakiwulira ekyasembayo Becky era nga nsaba nange mumpe ku ddagala Becky omwana wange ayogere kubanga nze manyi omwana wange ayogera manyi si kasiru awulira buli kimu ky'oba omugambye Becky begayiridde nyamba nzaala ogwokubiri nzaala Becky auke mukwano neyanziza nnyo neyanzege webale kututeekamu bwesige nga bwowulidde bambya nnyonnyola omwana we alina emyaka 16 naye tayogera oluusi ayogera ekigambo kimu n'asirika era yakkiriza nti omwana we si kasiru asobola okwogera kiki ky'omanyi ku mbeera eyo olowooza ki ekiba kimuganya okwogera osobola okutereeza n'oluŋŋamya n'owabula muganda waffe naye n'abeera musanyufu neyanziza nnyo neyanzege kankomewo gye neyanziza nnyo neyanzege mukwano gwaffe omuwulidde ne kiki kye yeetaaga omwana myaka 6 tayogera yogeramu ekigambo kimu n'abivaako yawulirako komu ku yaseninga agaba ku ddagala naye erisembayo teyaliwulira kitegeera mwana wa maama nze nsaba busabe sikulagira ovira radio yo oba sikyo gijjeeko vira radio oba gijjeeko nensaba bw'oba oteese ewa Becky tebasaasirirayo tosaasira switi okusaasira tekujjaawo kintu omuntu omwongera bulumi bw'oba olina kyomanyi tugambe bw'oba tolina kyomanyi it's okay okuyiga tekugwayo ku WhatsApp tojja ate totuwa ddagala fu togezesa olidde mukwano nkusaba togezesa kuba kikwatagana n'omwana teri ayagala kugezesa buli muntu ayagala omwana we abeere musanyufu so tuli ku mwana muto myaka 6 kati nsaba togezesa neyanziza nnyo neyanzege kantandike noono Cheyune Robert Rebeka Jimbo bali kuweereza ono Cheyune Robert Kasenge gye wakiso emboozi njiwulidde bulungi naye kusookera ddala omwana obutayogera Becky olaba kiva ku bintu bingi ekisookera ddala olulumi luyinza obbanga luzitooba nga waliwo ebintu ebirukutte wansi waalwo ekirala banga omwana akanyata kakutu lulimi naye kyemusaba asooka agende mu ddwaliro eddene oba eddwaliro ekkulu basooke bamukebera omwana bulungi Becky tujjanjabe nga tukola ki tumanyi kyetujjanjaba kuba tuyinza okuba tujjanjaba kirala naate nga n'omwana ekiva ku mwana obutogera kirala sigadde Cheyune Robert Kasenge gye wakiso neyanziza nnyo mukwano gwange Cheyune Robert Kasenge gye owakiso ku kintabula eky'omuzike mukwano nkusaba vira radio mwana wa maama oba sikyo gijjeeko Wange muwaya Becky bale kuweereza kakati kinyagala okubuuza oyo mwanyinaze nti omwana we bamusala akanyata kuba bayinza okuba nga akanyata tebaakamusala yensonga lwaki olumu agira n'ageegenya ebigambo ebimu ng'olulimi lwagala osituka naye engeri gye bataamusala akanyata akeetaagisa okusalibwa then alyoka atandika okwogera bw'aba takikolanga agezeeko ku ekyo ono mwayi Najjemba kansala 225 neyanziza nnyo mwanyi Najjemba bw'atyo bwagambye kansala so ndowooza maama owuliriza omwana bamusala akanyata ye oba nedda ngenda kusaba nti tukwate ekimu ku kimu abalina ebirala bye muweereza tetusobola kwasaganya bintu mirundi ebiri owulidde tuli ku muntu omulala ate naawe oweereza ekintu ekirala tusooke tumaliriza ono then naawe tujja kukwatako olunaku lw'enkya tusookeko kino then tukole ekirala kubanga bw'oweereza ebirala ate tuba tetusobola bikwasaganya mirundi ebiri. Thank you so much. Jamila gwogamba otya? Madam teacher, Jamila Entebe nze mpozi
Kyemmanyiko ku kyakanyata omwana bw'aba ayina akanyata bw'aba akaaba olulimi luno terusituka so maama w'omwana osobola omwekeberera kati bw'aba akaaba olulimi lusituka bwe luba terusituka manya kanyata ate era nga nze muzigo wa Kasujja owengeye Rebecca Jingo kulabika nga tugendera wamu ne mukwano gwaffe kikyayitamu embeera y'omwana we akanyata gamba bakakunjubulako tekaliiwo Nalongo omwana omukyalo oyo omwana aba yamukebeza nga talina kanyata waliyo abaana abalwawo okwogera kubanga nene waffe waliwo omukyalo omwana yayogera wa myaka 7 okiwulira kubanga yali awulira bwaga nti omwana awulira kuba kasiru oba bana abadeefu baba tebawulira naye omwana bw'aba awulira akiwemu obudde omwana ono yayogera wa myaka 7 kati ayogerera ddala naye ebigambo biba bitono abatajja kwogera nnyo nga ki nga ono ali gwe nti atandikirawo okwogera myaka 2-3 nteesa yange nalo nkatongole masajja emiji yali yayogera ku myaka 7 kati soke tuwayemu ne Susan Hello. je baleko nyabo Nyabo je baleko Madam Rebecca. Kale mkwano Nyabo. Omwana kiki ekimugaana okwogera waliwo ekizibu ekiri awaka Bamuloga bekere simanyi kubanga omwana ayogera olemu ekigambo ayinza okutumatuka nayogera baby kuba nina omwana omutono amuyita baby olumu ayinza okuba baayi olumu n'agamba mpa naye ngaebirala tabyogera beki nekusomero tayogera ogambye alina emyaka 6 bwatyo bwe yazaalibwa ng'ayogerayo kimu era tusalabako nyo ebigambo bye bingi nnyo ng'abyogera kwegamba ye ayogerayo katono n'asirika ayogerayo katono bwatyo n'asirika beki n'ayogera katono n'asirika naye awulira n'omugamba fukamira embuzi afukamira naye ng'okuvaamu ekigambo nti oli otya maama kizibu oli otya maama takisobola beki kati bw'afukamira akola atya bw'afukamira era afukamira bufukamizi nakwata mu ngalo baaba naye ng'awulidde ky'omugamba kyayogedde aba akiwulira asomera mu ssomero ly'abakasiru tasomera mu ly'abakasiru kubanga natambula mu badokita bonna nga baŋŋamba mbu omwana ajja kwogera nemutwala neye mulago nga baŋŋamba ajja kwogera ne baŋŋamba muteeke mu ssomero nga boogera naye beki nga manyi anayogera naye ndaba tayogera ali mu klasi ki kati yabadde ng'agenze mu mido naye nga byakola abitegeera yabadde nasooka omutwala ku ssomero nga ye tabitegeera naye ono we namukyusa nemuzi ewalala ategeera kubanga yabamuyisiza n'agenda ne mu kibiina ekirala byakola obiraba nga abitegeera naye ng'obuzibu bwe kwogera bwekyo obuzibu bulimu kwogera ekizibu kyennine waka wange kyokka kamwana butayogera kyokka beki ewa taata we waliyo omuntu afaananako bw'ati Wange aliyo taata we yafaye taata we waali mbeera naye era tugezezzaako tetubadde nga tutambula ffenna naye nga waba tubba bubbi oli n'akulya ssente oli n'agamba embuzi entereeta biki naye nga wa beki oli n'agamba bamuloga geta tumwambulule naye nga wa n'alya ssente kati entete talina ssente era nakigazizza musabira namulekera Katonda nakuwa okumpa ku magezi beki kwegamba sayidi ya taata we mu famire tewaliyo kintu kyonna kyekuusa ku ekyo teriyo nagwafaanana beki taliyo ni waffe nyini taliyo beki nze simanyi kyakwata mwana tewali na kibanja yadde n'ekimu tewali beki tewali naye nze nange ndabirawo ng'omwana yagaana okwogera olina mutoowe nina mutoowe ye ali mu bbanga ki wa myezi 5 naye tannatandika kumuumuunya tannaba kutandika beki okay kati toyinaako ddagala lyonna lye wali okosezzaako okuggyako lyogambye eryakawandula bigambo ate ly'otaawulira eryakawandula bigambo saaliwulira kuba era saalikozesa saalikozesa kuba omwana yali akaaba naye nga ngezezaako lino eryabasawo nga wobamanyi nemukyaki nyenze kubanga newaliyo eri ng'waliwo waliko mukyaki emu era naliyo nenjagala okulaba naye kyakulaba luddawa waliwo gye wali ng'osala empaka beki ebwayiga
nayo nagenda emirundi beti yali ezange eziwera kitosesa ndi kunaku kati kolo lwaki tewajja wendi nakuvukumikirizanga nga sikufuna nenkula nga sikufuna baba ndowooza ng'ekiseera tekinnatuuka kati onfunye era nkufunira era enamba bwenjifunye bulijjo ngezaako giwandika muba mugisomawe muti ngaebuuza ngegwako nga sinafuna peni naye leero mukama nnyambye besi amiina kale ngenda kusaba osigaleko ng'owuliriza katugende mbawuliriza abaffe kyonna kye banatutereeza tujja kugezaako nga bw'okimanyi okwogera kwaffe okukola kujja kuba kukwo era nze nsirako nga mpiira buli lunaku naye kyensaba abasawo batuleke ampa ebyo byeneenogera n'emikono gyange besi kituufu enkola yange ogimanyi ndimanyi era mbeerako buli lunaku besi neeyanziza nnyo okwogerako naawe neyanziza maama wakuba tongambye erinnya lyo maama erinnya lyange nze siyani gwe Suzanne kale Suzanne neyanza okwogerako naawe kale besi neyanze egyo nyabo kale babayi bye ng'owuliriza Bet FM ekintabuli ky'omuziki akunnyonnyodde obiwulidde mwana wa maama baako kyotereza ky'oluŋŋamya ky'oyongerezaako kyonna ky'onootugamba neeyanziza nnyo neeyanzege kankomewo gyo Bet FM ekintabuli ky'omuziki nze mbuziko wa kasujja owenge ya Rebecca Jingo ng'ate nate tukomyewo eri muganda waffe alina kyayitamu kyonna ky'osobola okutugamba nga naye bw'atuddamu kyonna ky'owandyagadde okumubuuza osobola okumubuuza era asobola okukuddamu olina Rebecca Jingo alina omwana myaka 6 naye ng'omwana ono bambi tayogera ayokala ayogeramu ekigambo kim naye awulira buli kimu akiwulira buli kye boogera akiwulira buli kye bamugamba akitegeera ne kusomera agenda yatandise okubikola nga abitegeera naye obuzibu bwe kwogera tuluŋŋamye tutereeze tuwabule kyonna ekisoboka kyosobola okuwabula wabula kyosobola okutereeza tereeza kyosobola okumugamba Susan mugambe neeyanziza nnyo neeyanzege Wange namuli Rebecca Jingo yebale kuweereza nze kyeŋŋamba omwana oyo alabika si waawo nze mukulu wange yagenda n'azaalawo abaana 2 mu musajja omu omwana omukulu ng'ayogera naye omwana owokubiri gwe yazaala ng'omwana tayogera kumbe ng'omwana si waawo naye ng'aswala kwogera omwana n'akula n'aweza emyaka 10 ng'awoza Wange bw'omuyita akugamba Wange baayi ne byokka nga byakozesa nga n'olumu lwekimuguddeko n'agamba jjajja maama naye nga tayogera be bazaala boogera naye nga yo owookubiri yagaana okwogera naye ng'awulira bulungi ate ng'ategeera bulungi kaakati muganda wange n'ajja n'alwala bwe yalwala n'agamba naye maama okimanyi nti no Christine simuzaala wano si weewaabwe ko ye lwaki bulijjo toyogera ayinza n'okuba ng'omwana kyekyamugaana okukola ki okwogera naye twesitula twali abantu banayinze mama Christine ne maama waffe nga tugenda gye bazaala tata wa Christine twasangayo bajjajjawe 2 nga batwaniriza nga ffe tuddamu nga ye asirika kati we balaba tayogeddeko omuzeeyi muwala nsanyisa okulaba ko ye kaale jjajja kuba yali alabanga mukadde ne twewuunya nnyo kuba omwana oyo yali tayogerangako okuva lwe yazaalibwa paka ku myaka 10 ng'awoza kigambo Wange biki ebyo naye nti kaale jjajja ekyo nga takyogerangako era ddeera ne batubuuza bulungi naye n'addamu bulungi nnyo ne twabanyonnyola nti omwana ono abadde tayogera biki ne tubanyonnyola ne batugamba abadde tajja kwogera lwaki mwali temumuleeta eno ne bagamba omwana weewaabwe tagabwa era waoba omugabye mu kiko ekirala tayogera paka lw'omuzza era omwana n'atandika okwogera kaakati nnyabo mbuuza omwana oyo okakasa awo we wamuteeka we wamuzaala weewaabwe sooka olowooze bulungi ojjukira bulungi ayinza okuba nga ekika kye kimuganya okwogera nze kyatuuka ku muganda wange ddala mukulu wange ddala omwana naweza emyaka 10 nga tayogera naye essaawa ya leero wa myaka 17 ayogera buli kimu yaddamu n'asoma n'okusoma asoma buli kimu ayogera Okay. Namuli gorete bombo. Rebecca Jingo nkwagala nnyo. Nange nkwagadde nnyo munanga wange. Kasita kwali awulira Suzanne anaatubulira ebiraba biddiriddawo mu maaso. Mulamu wange lwaki message yange ogisiimuula mulamu wange tugenda kwekuba. Wange munange.
Beki, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Beki baogera naawe zombe jana kale masema. Naye Beki nkukakasa olw'obuyinza bwa Allah. Omwana oyo bw'alibanga Allah tannatuusa kiseera kikyakwogera ate era bw'aliba akituusizza ajja kwogera. Waffe tulina last born waffe buli kintu kyonna yakikolera mu bbanga yali talina kikoleramu. Okutambula yatambulira ku myaka ena, okwogera n'ayogerera ku myaka 6. Ebyo byonna kwabula biti ng'abikolera mu bbanga ate omwana alina mu atabikolera. Naye Allah wali bakkiriza omwana oyo ajja kwogera. N'ekyo ngomye omukyalo oyo tabeeremu n'okukkiriza byonna bye baba bamulagiridde akozese naye ng'alina okukkiriza nti Allah wali atuusizza ekiseera ky'omwana okwogera ajja kwogera. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omwana bw'ali batuusizza ekiseera ky'okwogera ajja kwogera. Omugeye Beki wale kuweereza nze kye ngamba ekiremesa abaana okwogera amangu biba bingi okugeza ng'oggyeko akanyata. Beki omwana ayinza okuba ng'akulidde mu kikomera kinene alimu ye n'omukozi. Beki omwana abajja kulwawo okwogera. So omwana waba akulidde ku buno obuzigo bwa train maama okasanga ka myezi naye nga kalegeza. Kati ekirala amagezi ge nani muwadde. Omwana oyo waba amututte ku ssomero agezeeko okulaba omusomesa omwana oyo yenyigire mu by'okuyimba. Kuba Beki kiringa ng'omwana ananaagira. Beki omwana ananaagira aba tasobola kwogera naye ng'okuyimba ayogera. Kati bwe binaaba biganye byonna akimanye nti ntuuko. Neyanzizanya mukwano neyanzege tuwabula tutereeza tulungamya okwogera kuba kwaffe okukola kuba koko gwe nga gwe Wange. Anti Beki webale kuweereza nze Winnie Majije. Naye omukyalo oyo ng'alabye n'omwana naye agezeeko ku byende eby'empapula. Ebyende eby'empapula bivuzibukula omumwa omwana n'ayogera abifumba ng'enva. Kati olabika tokitegedde omumwa tegwaziba. Nyumirwa nnyo omuntu n'ategeera kye tuba tuliko. Winnie omumwa gw'omwana tegwaziba. Si muzibe omumwa nedda Winnie. Osooka nga kubuuza kiki ekigenda mu maaso nga tonnateesa n'ekirala toddangamu okusaasira mu programu eno. Wano tetusaasira, okusaasira tekujjawo mbeera. Omuntu bw'aba afudde n'omugamba ng'olabye ololabeyo omulambo ogudde engulu. No, ogumya mugumye nze omuntu ngumya mugumye ne tutomera embeera ne tugitomeza maanyi ne tuyitawo kama mbaya ne tweyongereyo. N'ekyokoma okusaasira omuntu omuleeta amaziga ku mutima ate nga teyandikaabye. Era nze bwe mbeera awali omuntu afiiriddwa fuba okulaba mba kiba kinnuma nga kinjigijja naye si mugamba nga kitalo. Mugamba bugambi guma olidde kijja kuggwa tuyitawo tumalako. Mukama ali ku ludda lwaffe alina ensonga lwaki weekiri tugenda mu maaso. Ne nange munda kiba kinnuma naye gy'okumugamba bambi ng'olabye kati oba oyogera ku mukaabya nze ebyo tibyagala wano. Tosaasira tokoma oba okomawo ng'osaasira nja kufuna omuggo ngufune ngukube. Wange mwana wa maama Rebecca Jingo webale kuweereza nze kyeŋŋamba omukyala akiwamu time kuba nange nze wano kamwa kwogera nange nali bwento nga soogera nalwawo nnyo okwogera. Mama yaŋŋamba nalwawo nnyo okwogera bo baali bamayi bazadde ne Kasiru nga bakanyanga kunsitula kuntwala mu ssomero ndowooza natandika okwogera nga ngenze na mupi wano naye nze nga soogera nga soogerako ddala. Omukazi akiwa obudde omwana ajatuuka ayogere. Neyanzizanya mukwano neyanzege Susan owulidde nti nno kiwa obudde omwana wattu ajja kutuuka ayogere. Wange okusinziira kyempulidde munange nange nga nnina omwana bw'atyo naye nange ngezezzaako ewaweera naye asembyeyo waliwo condition gye bayita autism naye mpulira nga omwana oyo bw'ali n'owange bw'ali
wa condition gye bayita autism omwana ayinza okuba nga alina eyo condition mugambe anoonyerezeeko ku condition eyo gye bayita autism nange muyino wange wa myaka 10 naye era naye bwatyo autism nayo munange mbeera eryawo ya bulwadde ng'omwana alina ekintu naye nga tekigenda sooka ogenda obuzeeko abasawo nti omwana wange alina autism neyanziza nnyo neyanzege Wange mami Becky nkomyewo ati omwana oyo omulaba bakiyinza okuba mu famire ya musajja nga basilolana mu buli kimu asooka akiwa obudde ate abeere ennyo ne mu kusaba n'okusiiba okitegeera kuba ekyo kinnemyeko amagezi okitegedde eddagala eryogeza nze sirimanyi lyo sirimanyi naye abeereko mu kusaba n'okusiiba wajja kubaawo enjawulo okitegedde naye nga abaana be bajja kwogera omwana bwaga nti ayitamu mami n'agamba oba hawayu biki ebyo nga bwe mpulidde ayogera ajja kutereera ajja kwogera waliwo ebikayirwawo okwogera kuba noyo wa myezi 5 omwana atandikira okuyita tatata myezi 3 kiwulidde nze bwe mbadde teesana n'okatongole masajja mami neyanziza nnyo maama nti ewabwe bayinza okuba nga baslow learners nga batandika mpola kuba ne gwalina ow'emyezi 5 tannabaako kyamugamba naye nga kibebi ekito kyonna kina nawulira nga mama nekiwuuna naakola ki totya teweeraliikirira omwana afa ajja kwogera bw'aba waakwogera ani mukama bw'abanga akireese nga tagenda kwogera ngenda kusaba tokisindiikiriza Suzani wange omubwati Wange olina ky'oŋŋamba Suzani nze Becky kyensaba iye oli alinayo eddagala ng'alimanyi mpulira ng'alimanyi nti eddagala ly'omwana aluddewo okwogera oba atayogera osobola okukola bwoti ne bwoti Becky lyensaba naye ebyakanyata Becky omwana talina kanyata emyaka egyo gyonna era mbadde nga ntoba era kye basookerako buli omu kye yasookerangako nga mugamba asooka kumukebera lulimi Becky takayina n'okuzaalibwa nako Becky teyazaalibwa nako takabeeranga nako akanyata nze kyensaba Becky oli alina ku ddagala nga yamugamba nti kola bwoti kati nga mwami Kawandula bwe yayogera kyokwata olubugo n'ogattamu akayi kagonja Becky ekyo kyensaba naye ekyakanyata Becky kyo tekiriiwo tekyetaaga nakuteesa nako Becky kubanga tekiriiwo era takayina era tabeerangako nako Becky mukwano eddoboozi oliwulidde nate ayongedde okukikatiza ng'agamba bebi talina akanyata nekyasaba okuva gye muli nakyo kiwulidde nze Rebecca Jingo naye mukama gwe gwasembayo Susan akoze ogugwe afubye naffe kati tukola ogwaffe okugezako okulaba nti atereera mu mbeera naye ffe tumanyi tewali kituukawo nga tosiimye bw'oba osiimye tetujja kugamba nti bw'onooba tosiimye kyonna kyekiri kijja kuvaawo omwana waffe ajja kwogera eno ye Beat FM ekintabuli ky'omuziki nze Rebecca Jingo Wange Sophie Becky ebiremesa abaana okwogera ebiseera ebisinga bamama we tuba tuli emmere ng'oli ebyenda bya bulabe nnyo ku baana abato obimukombyako oluusi balemwa okwogera ekirala ayinza okuba erinnya lye baamuwa nga teryali lirye nga waliwo omugenzi eyali ayagala bamubbulemu omwana oyo ekirala ekyokusatu ayinza okuba aliko empewo y'akasiru ekyempewo y'akasiru nedda kuba avaamu ekigambo ate awulira nze ndooza akasiru aba tawulira era nga tayogera naye avaamu ekigambo ekyo kyempewo nkiganye oba si kyo baamubbulamuko ku linnya ly'omuntu ne mugaana okulimuyita kuba nze nali nkirabyeko kyali wange baamugamba omwana amutuuma erinnya gundi ne bali mutuuma naye tebaamulimuyitanga n'azibikira amatu omwana eyali ayogera ne mu kirasi nga takyategeera nga buli kimu n'addirayo ddala ku 0 ng'omwana baamala kumuyita linnya lye nti gwe kiggala amatu ne gazibukuka n'addamu n'ayogera ne mu bitabo n'addayo n'alasabulasa era jjajjaawe so sweet mbuuliraako baamubbulamu erinnya ne mugaana okulimuyita alina ewa jjajjawe gy'alina ogenda gye mutamutwala
nina ne kibrother kyange wena kinyumyako kimpulira kijja kunjogera kukyangamba ne baba oyina ekimwa era naye yali aganya okweyita erinnya lye ebintu ne bimutabukako yamala kulyeyita nakati yali yeyita era ku Facebook page lye erisookako ta lyasoosaayo n'atereera ebintu ebyo nebyo bizibu nange ebintu birondoola kyovula nakubuuziza ti ewaabwe w'omusajja waliyoko ekifaananako bwe kino ngamba teri oba tayagala kugamba oba alina kyasirikidde fe okwogera kwaffe okukola kuko gwe nga gwe nannyini mwana neyanziza nnyo neyanzege eno yo bita from ekintabuli ky'omuziki nze Rebecca Jingo mulamu wange gwe osiimula ebintu byange nga bw'obizzaawo tujja kuyomba kale mulamu agamba atya Madam Becky we bali kutuweereza mukwano nze eddagala lyengenda okuwa omwana omuwala oyo jjajjaawe yayina okulikola azaala taata we yayina okukola eddagala eryo bw'aba amanyi nti yeyamutuuma amannya yayina okulikola kati jjajja mwami njagala akwate muzzukulu we ku mukono bagende mu lusuku wabayo ekireka ky'ekitooke ekyo ekyekoonodde kyokka jjajja mwami akuunyuuleko essanja afuneko akasanja katono akapime ku lugalo lwa muzzukulu we luno olwa wakati okuva ku lwala mpaka ku nnyingo ey'okubiri akakuunyuuleko akasanja agambe omwana ayasame amupime okuva eri akanyata gye katandikira mpaka ku lulimi waliwo olulimi olwo lwenkanankana n'akasanja kano kakuunyuddeko ng'amanya omwana talina kanyata naye bwe luba terwenkanankana n'akasanja bakimanye nti omwana alina akanyata era bagende bakasale naye bw'aba talina kanyata jjajja mwami agenda kukwata muzzukulu we bagende ku nnyanja yonna yonna gye bamanyi kugana amazzi agasookerako wano ng'otandika okutambula ku nnyanja bw'oti agambe muzzukulu we akutame wuuyo awulira amugamba alondewo akayinja buno buyinja obubo obwalaawundi obwo akalondewo jjajja mwami awandiikemu ekigambo omwana kyatandikirako ng'ayogera bakizingemu akayinja ako amugamba asitule olulimi bateekeyo akayinja ako nkulayirira omwana agenda kwogera bulungi nnyo tajja naweza wiiki nga tanaba kwogera buli kigambo nsigadde nanyonjo Ruth Dubai we bali kutuweereza ogwe balokuliriza maama kakati nembuza jjajja mwami bw'aba taliiwo ani asobola otukolera ekintu ekyo mulamu wange komaawo tobula gamba bossi wo oyina byokola e Uganda tinaye atulekemu tatusumbuwa soko dombuulire jjajja mwami bw'aba taliiwo muntu ki asobola okubeerawo n'ayimirawo mu ebyo ebigere ebya jjajja mwami neyanziza nnyo Wange mukwano tetukuwulira mbadde nsaba oweereza voice note eyo nga tukuwulira bulungi era ng'ojogereramu nnyo ddala Wange jja wange gw'ogamba otya Madam Rebecca Jingo we bali kutuweereza omukyalo yatugambye bulungi nti n'omwana gwalina ow'emyezi 5 tannabadde okutandika okumuumuunyaamu wadde naye omwana emyezi 5 aba atandise okumuumuunya ayogera ayita ma akiweemu obudde omwana ajja kwogera sigadde nze Prince Faiz Golo ab'eggolo Madam Rebecca Jingo tukwagala nnyo kale munanga ab'eggolo bandabire nnyo ddala onagamba nti kirabika ab'ewaabwe boogera mpola akiweemu obudde akumiikirize ne bwe nyina myaka emeka waliba wakwogera ajja kwogera bw'ataliba wakwogera era taliyogera takaka mukama kye yateekawo Becky kwagala nnyo mukwano we bali kutukubiriza kukola sennako okulera engalo I am Princess Rita wow you are a princess ndowooza nange ntandika okweyita princess alright maybe nanyumira anyway Wange moti nakacha nanga abantu abamundeke abantu abamumveeko essaawa eno tuleke mwebala okuwuliriza Bita FM ekintabuli ky'omuziki onagambye nti Becky bwe kaba nga si kanyata muŋambire abyesonyiwe abirekere Mukama Katonda kale sosa ntofayo mukwano ngenda kuba nkuddiramu koko ku bintu bya Nanyonjo Ruth byatugambye oleme kubyerabira abateesa bakyateesa naffe Madam Rebecca we bali kutuweereza nze Fiona Mukono nze kyengamba omukyalo oyo ennyabo kuguma ate n'okwekwasa Mukama Katonda afukamirenga buli kumaca asabe Mukama omwana wa muteeke mu ssaala agambe Mukama taata bwebanga gwe wampa omwana ono gw'olina pulaani ze mukwasa mu mikono gye obanga wamuteekateekera ng'alina okwogera
muwe eddoboozi asobole okwogera kubanga byonna tugezezaako ebiseera ebisinga ekiremesa abaana buba bunyatta naye bw'abanga akakasa yamutwala ku bantu ababitegeera bulungi ne bakakasa nti talina kanyata Katonda oyo eyamumuwa alina pulaani ye omwana oyo ajja kwogera tapapa teyeeralikirira abeere mugumu asabe omwana ajja kuteerera we bali kutuweereza mukwano nze nsigale nga nze Fiona wane mukono mu industrial area neyanziza nnyo munange Fiona mu industrial area mama wange okomyewo mwana wange Becky okiraba gy'okoma okubeerawo ng'ekintu okirowoozaako nnyo nakyo olaba kikula akijje mu birowoozo byakyerabirire ddala yabeere ku kimu nti omwana wange ajja kwogera omwana wange ajja kwogera akimanye nti omwana oyo ajja kwogera kuba yali ayatuddeko nti maama oyo si kasiru ate si mudeefu abeere n'obuvumu ng'omukazi nga bwe yaguma nga amusindika omuzaala nakati amanye nti mukama ajja mukolera ekyafaayo bannange ze tesange ndala okatongola emasajja nze muwa ekyokuguma abeere mugumu ate abeere mugumikiza kuba ffe twali tukirabyeko abaana waliwo n'omwana wano era mwana wano wa mukwano gwange mukyala musiraamu mukyala yamutambuza n'amutwala wano naye omwana ayogeramu ebibu namugamba omwana oyo akyali muto myaka 4 okitegedde ajja kutuuka ekiseera asomoloke kati weewaawo omwana agenda atandika okukola ki okwogera mu ebimu okitegedde ngera mbeera mu kiraasi nga mulimu wabasilolana namu abali gundi shapu nga mwe mukwata mangu okitegedde ze ntesa yange neyanziza nnyo mama wange omulungi nkwagala nnyo munaye maama neyanzege Wange anti Becky bale kutuweereza mukwano nze ekyo ekintu nkirinako obukakafu baddire empale ya jjajja omusajja nga tebannabajjooza eddugala eno wansi ku muggo basaliko kapiisi akatini addire wuzi ateekemu akantu kasaze ku muggo gwa jjajja empale eno wansi ddala kino ekiba kikweya wansi naye nga si kyoze kiwaba basala bakamusibe mu kiwaatu kamubeeremu ajalabirawo nga tandise mpolampola okwogera mukwano we bali kutuweereza webala okuwuliriza mukwano kange Susan baako kyoŋŋamba nkukoowodde nnyo ndowooza n'onneetamwa Manange Becky nze nafumbirwa nga ndi mwana muto nga nakamala senior 4 naye nakatandika kukola yawo katini nenfumbirwa Becky omwana we namuzaala we wano omwana we wano ewaabwe sigamba nti nno si weewaabwe then nekirala omukyala kyagambye muno nti jjajjaawe ye taliiyo jjajjaawe omusajja yafa azaala taata we then waliyo maama we ate newaabwe famire yaabwe tewaliyo bantu nnyo bangi nti bali awo nti oba onosangayo jjajja omulala nti oba jjajja omulala awo bonna kyekanze ngamba baafa kubanga nze sibalabayo tebaliiyo naye waliyo jjajja mukyala azaala taata we then nekirala Beeka kyewabuuzizza mbu nno omwana Becky yeera emirimu yali agikola mpola kubanga n'okutambula yalwawo okutambula Becky yalwirawo ddala okutambula kubanga banne baatambula nga bwe namuzaalira naye nga ye tanaba kutambula Becky yalwirawo ddala naye era n'amala n'atambula naye Becky nze sirina kyenyiza kugamba nakyo kino oba kyekiri ekikutte omwana kubanga nange sikimanyi nze ndabira bulabizaawo nga tayogera Becky ndabiraawo bulabizi nga tayogera ngezezaako abasawo bonna akanyatako takayina kubanga bamukebedde bonna abasawo bonna bamukebedde buli omu amukebedde kayina kanyata naye olulimi luno lulabika lwoleka ekizibu Becky mpozi n'ekirala kyombuuzizza buno waliwo erinnya lye baamutuuma ne batalimuyita Becky taata wenyini ye yeetuumira abaana b'amannya teri mulala abatuuma nti oba jjajja nti oba ani kuba bajjajja tebaliyo yenyini yabeetuumira tewali mulala abatuuma era gaba abatonye gebeera tubayita Becky tewali mulala abatuuma ye yenyini yabeetuumira tewali walala gye tubatwala teba mubaleete eno mubatuuma amanya nedda okujjako okubatwalako ewa jjajja waabwe omukyala azaala taata waabwe okubalabako obulabi naye ng'okubatuuma yenyini yabeetuumira Becky kati Susan ye musika wa taata we
talinayo musika wa taata we. Ekyo nakyo nkusaba mama onziremu munnange. Wange dia Becky webalo tuweereza. Kakati omukyala nga bwagambye nti omwana we n'okutambula kwennyini yalwawo. Ye kyakidekere mukama. Kati bw'aba nti yali tali kubasuubira nti yali amanyi n'okutambula n'atambula. Yamala n'atambula. Ekyakidekere mukama byonna bimulekere. Kitegeeza n'okwogera omwana alina okwogera era ajja kwogera. Ekiseera kye kitannatuuka. Mukwano beera mugumu. Mwana ajja kwogera. Prosika Sule Nakadwe Ntebe. Neyanziza nnyo mukwano neyanzege. Oyo omukyala ekyo gamba nti omwana alina akanyata ffe tukiwulidde akalina nga bakakasa naye nze ku muganda wange oba muto wange kyetwakola mwakola mutya ku kyobutooko kyokubanga yali tayogera twagenda kugonja omusajja ne tujjako akaayi kaali katini ne tujjako n'akasanja ng'era katini ne tukasiba nga tukafundikako ebifundwa amalo okafunika ebifunwa tukamusa mu bulago kati nga nsaba oyo omukyala asobola okuba nga akigezaako bambi oba kyabaakola kuba kati kikola nze nkikakasa kikola kyo kyabaakola Bashir Masoli neyanziza nnyo kakati mukwano Bashir kyotanyonyodde kyekino ne musiba mu bulago ne kamubeeramu paka ddi oba ne mukalekamu paka lwe kakutuka kubanga ekyo nakyo tulina okukitegeera mukwano Bashir nsonyiwa okutawaanya munange naye nziriraamu asobola okukitegeera akikole bulungi. Susan kyembuuzizza ye musika wa taata we bannange Becky Wange omusika gyali omusika gyali naye tabatwalayo era wamuva mu ddwaliro ng'amutuuma erinnya nga kiwedde. Then there is a problem. Ng'omusika gyali abeera mu kibuga naye tabatwalayo ye muganda wo omukulu yamuddako ndooza gwakubiri naye tabatwalayo naye ng'era bakolagana ne muganda we naye tabatwalayo kulwokubanga mbwalaba ne muganda we oli eyasika yeyeetuumira ate oyo eyasika Becky yeyasikira ne jjajja waabwe asikira taata waabwe ate yanasikira ne jjajja waabwe naye yeyeetuumira abaana b'amannya naye yennyini yabeetuumira anti kubanga ye jjajja ye taata. Kati Susan gamba omwami wo kwata abaana bo batwale wa mukulu we kubanga ye taata ate era ye jjajja akole nga Ruth bwagambye tukole mukama akole okusalawo kwe n'okwagala kwe ffe tukole ekitwetaagisa okukola mukama akonemu stamp obagaane okitegeera. Oyinza okuba nga gwe ng'omukyala tonnalaba buzibu buli wakati wa mwami wo na mukulu we. It happens mu famire mwebiri nanga ali wano ayogera mwebiri kakati nga baganda bange bazaala abaana nga bagana obatwala ewa Barnabas batuuma ye kitaffe yalina okubatuuma eye bansobi lwaki obeetuumira kitegeeza waliwo oluwonko Susan lwotamanyi. Baby wake up. Yensonga lwaki nakubuuziza nti eri teriiyo noŋŋamba teri olina by'otamanyi nga biri mu famire. Omwami wo byatajja kugamba ekyo ekintu tekiva wala. Tusikira ebintu bingi mu bulamu bwaffe. Naka omwana ono nze naza muwala wange asembayo afaanana jjajja we waabwe buli kimu era kitaawo omukulu olwamulaba yagamba ozadde jjajja naye nga mukazi yafa dda naye bonna olwamulaba we bagamba ne bamuyitirawo erinnya abbulukukidde mu muzzukulu. Kati tomanya wayinza okubeerayo omuntu bw'atyo naye nga tetulina mugobaganya nga ne kino kye tuliko tulwanisa kya bwereere nga gyali nga tebalina muyita linnya eryo. So maama nsaba n'obuwombeefu kale wakiri gwe omunoonye kale amusituleko kimala tulabe amusituleko oba banyumyemu olabe. Susan gezesa fa abakazi tuliwo kulumba na mutima Jamila gwasembayo. Ticha, Susan nze ngenda kugamba ekintu kimu. Ogambye famile ya bbaawo batono.
ddala kitaawe wa bbaawo bw'aba yafanga tebannakola lumbe kufuna musika ne baganda babbaawo ddala bwe babanga bakitaabwe bali abalala bakitaabwe babbaabo bonna baafa bonna tebayina basika kyoyagala okugamba bonna abasika baafa nedda nno switi. Thank you. So, Jamila sisobola kwongerako kirala mukwano Suzani wange omu bw'ati nze ebyange mbikugambye biwedde sinza nakuzzaako kirala olina kyotamanyi ekiri mu famire ya bbaawo. Bulijjo mbagamba nti famire ziba n'ebintu byazo naye ffe abakyala tetumanya ate abaami baffe beesirikiza balina kali akaabwe tajja kumalirayo. Trust me Susan nzikiririzaamu nkwegayiridde n'omuwuliriza nsaba omukkiririzeemu ffenna tubalina era nze mulango omuto bw'abaako kaakola ngamba kano kewaabwe era mutunuulira nnyo nkubira kitaawe nti nina kyendabye nti muleete tangamba nti oba ABCDEFG nedda muleete. Kati Susan abaami tagenda kumalirayo buli kimu weebuuze lwaki tatwala baana be ewa mukulu we ate nga ye kitaawe ate nga ye jjajjaawe mukulu we ayina ebifundikwa 2 oyo aba wa mugaso nnyo mu kika aba wa mugaso nnyo naffe mwanyi naffe tumulina Kalule Joshua esumba wano wa mugaso nnyo ye taata ate ye jjajja kwegamba akola byonna era bwe wabeerawo ekyetaagisa okwebuzibwako bamuyita wadde muto ne bakitaffe abaasigalangawo baamuwanga ekitiibwa lwa bifundikwa 2 kitegeeza mulamu wooli muwe omuzzukulu ono amulereko. Tugezeseeko ku kyannannyonjo Ruth tulabe please bambi togaana nga bw'okkiriza nti Katonda akukoledde ebirungi ebyekisa kkiriza naffe tugezeeko akaseera kaffe kano ononzirira n'ombuulira try baby don't fail to try neyanzisa nnyo neyanzege Mukama bampera omukisa